Bujingo ndiye chikulukuto saga Foolish Kirasi. Good after Pastor Bujingo and chikulukuto saga Foolish Master Borongoto. Foolish Kirasi. Yes. Once again, as the Foolish Kirasi members, the real God is plan. We would like to say thank you, Era Pastor Bujingo, tumukulisa enyonta y'emyaka 10. Like this, like that. Wanabo musajja wa Namadala. Emyaka 10 muzira. Foolish Kirasi. Pastor Bujingo must be named after one of the Uganda matters. Tugenda okulaba genda mugongo tujjewo wali tulamaga tumuteka kebi. Before you laugh at him, let us first take our pastor to the Lord. Oh Lord! You have just arrived. We have just arrived. This is your Foolish Kirasi. This is your Foolish Kirasi. Care of Master Borongoto. Care of Master Borongoto. We have brought your man. We have brought your man. But things are not right. But things are not right. Sorry, Lord. Sorry, Lord. Prayer. Foolish Kirasi. We have two types of Bujingo. We have the one of Bati Valley. We have the one of Bati Valley. And we have the one of Kanani. Twina owa Bati Valley no wa Kanani che. Wano waliyo Obuundo. Waliyo ki? Obuundo. Nga waliyo Holy Spirit. Waliyo ki? Holy Spirit. Holy Spirit che kimu Holy Spirit ne Teddy bonna bali. Foolish Kirasi. But what could Bati Valley? Holy Spirit yaliwo nane. Bonna baaliwo banenga bamuka. Foolish Kirasi. But wagenda kukananira andi waliyo people power. Waliyo people power. Era Foolish Kirasi waliyo nane. Suzani. How do you find Uganda after the arrest of Okale? Uganda woma bannange. Jajja oye. Ochola oye. Kayihura oye. Foolish Kirasi. Wano twalina Holy Spirit ne Teddy kukananira ku Bati Valley. Wano tulina people power saako ne nane. Bwetwalinga tukyali ku Bati Valley twalina prayer. Kusaba okw'amaanyi. Twalina okusaba okwaki? Kati wano Foolish Kirasi tulina emuumi. Era buli agezaako kuleeta paadi bamwasa amayindo. Bannange Foolish Kirasi. You can compare and draw very diagram to distinguish two places whereby this is Bati Valley, which is full of Holy Spirit, Teddy and prayer, but this is Kanani land, which is full of people power. This is a life lesson. Yes. But to go about to get some English to compare, to get a comparison. Yes. Look at comparison. When you go to comparison, because Foolish Kirasi needed to compare. Yes. Let us compare better. You say that baddest. Foolish Kirasi. Yes. If we had Bujingo, yes. We had Bujinga. Bujingesi. La Foolish Kirasi. Katuna atera okubuuza wasadde. Wasadde. Foolish Kirasi. Alhamdulillah. Foolish Kirasi. Bonna musibirire mu linnya lya Mukama. Twegayire Mukama yabe pastor agenda akole kijja. Oh Lord. We are here to bring your heart. I know. He needs to go to the holy place of Mecca. Katonda wanaaba yagadde inshallah. Foolish Kirasi. Kino kyekyokuyiga. The higher you go, the cooler. The higher you go, the cooler it becomes. The cooler it becomes. Foolish Kirasi. But the
Baganda does don't say like that. For the Baganda they say enchima gyekoma okulinnya gyekoma okukola ki enchima gyekoma okulinnya gyekoma okukola Fulishikiras. In other words, if you want to see the lovely buttocks of a lovely monkey, you be under the tree. As the monkey goes up, you will see the lovely, beautiful apple. Fulishikiras. Who is the monkey? Oh, waka. Seko of Madiat and the Chico Fulishikirasi. Good afternoon, Seko of Madiat and Chico Fulishmaster Pologoto. Yes. In your fair Zuki of Pamuche, Magombe, Nakatiba Chargefuni and number plate. Majuani Kano Gamma Murimu taxi. Pastor Buji, Bamkolaki, Baramuroko, giving to webs of an imagine against the mass of our nation. Mugambe imagine. Fulishikiras Katiani, Atachari Pastor Buji, Buchi, Buji Banton, Buji, Banton, so our song at one day, Bakola Mukabina Cafe. Fulishikiras or Rusivaisam Mukanyura, Vaisamoche, Mukanyura, buy and then turn on to James of Funamedo, Monkey one, Alinuna, Asoro Kulinuna. Asoro Korachi, Okulina, Osoro Kulina, Monkey, Osoro Kulinusa, Osoro Kulinusa. No, Monkey form, Asoro Kulinaba, Asoro Okulina, Asoro Monkey 5, Okulioka. Edogeri singeri ekisajja ekikulu liva mu kuliokola ki era butujje tuka mu ngulu lyajja okuyingira nga bakuwa engule tebasosola oba oli muganda oba toki bo bakabaka bw'eggulu era Fulishikiraso ojja tuuka mu ngulu ng'enfutu z'emmengo gyezire Fulishikiraso nga gyeki gyezire n'abakozi ba BBS bonna gyebali nga batudde bali mu malayika obubeererevu okuli Anna Maria Anna Maria Zambale nga ali wali Fulishikiraso Jesus is coming. Every person must look busy. You must go to church. You must do wrong good acts and Fulishikiraso. You might do something simple, no rose and chang, no genda muche. Okay. But you go to the President Museveni. Fulishikiraso, you might go to Master no pokerebyo msenge. No pokerebyo achi. Msenge. Sale bikulu kuto. Shame upon you. Eswadenyo. Fulishikiraso. Ngaka milioni. Chuka. Musekere. Milioni ekiraga nti Yesu anatera okukola ki Fulishikiraso era abasinga mugire muteeke transport kuba Yesu bw'anadda agenda tuukira mbalala mu tawuni transport yakutwala emitwalo eki n'ekyokulya mu kkubo kubanga tujja kulya obunyama nje biraga nti Yesu anatera okudda Fulishikiraso Yesu ajja kudda akubuuza erinnya lye nga tolimanyi bw'omanyi Jesus Christ ayina lirya ya traditional ye Jesus ayina amanya ge original name ye Jesus Christ Lugunda Fulishikiraso nina kale malidi bino byakayibuuzi Fulishikiraso the first Muganda was Kintu was the first Bad manners Kintu was the first Muganda Kintu yali waki gano mazima go kanse don't talk at anywhere Kintu yali waki omukulu bamulanga kisempijja yagambye nti ensolo zonna zigenda kufuna endakye zibandaga nsolo zibandagaki Fulishikiraso ng'akamyu kalina endaga kamyu embizi ndaga mbizi Fulishikiraso
ebintu byonna bigenda kufuna eki kubanga kati feezi yaweddeeyo abantu n'ensolo zigenda kufuna ki bagenda kufuna bus certificate ne desi era ensolo zonna zigenda kuwandiisibwa gavumenti ebenga ezimanyi mu database foolish killers. What disadvantage do you see in that? Kubanga foolish killers, remember, balina gikuba ekifaananyi. Bakuba ekifaananyi kyayo mu maaso n'emabega okulaba nkazi oba nsajja. Kuba foolish killers, oba kuba embalaasi oba embwa, oba ogikubya ekifaananyi tomanyi oba nkazi kuba talina wiigi. Kati okuba mu maaso, okuba front elevation end elevation kitegeeza foolish killers. Ensolo zo zigenda kubeera na passport photo. Yes? The first passport photo is to show the real face of the animal. Yes. Nabaga nti eno embizzi ne bagituuma big one. Big one. Nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 26 ogw'omusanvu 2019. But foolish killers, you know what? The person is going to be busy kuba bagenda kufuna birth certificate ne death certificate. Kati desk egenda okubeerako death certificate z'abo abawandiisa embizzi egenda okubeera busy nnyo. Wazo zifaaki wadde abeera mada abeera ki abeera mada. Embizzi kyekisolo ekigenda okuba nga kifa kuba kyo kibeera bakibakizai mada. Era master omuntu nga kanyanyi ajja kuvundira mu kati foolish killers ebisolo bigenda kuba bya gavumenti ate foolish killers ani akalengedde lwaki lwaki foolish killers ani akalengedde nze kiki kyolengedde moke one 221 batandise okuwandiisa ensolo tubula omwaka gumu tukole ki